obuzza wano oba obutuleese wano mukama wange Dr. Asima tosobola kukola bulunzi mu Central Chapter gy'ogambye naye nga toli wamu ne Buganda. Era ekyo mwakirengera era tukisiimidde ddala kubanga nkiraba ne ku lwo gwonna kirabye dda tulina okutambulira wamu. Ate era nga kyetaagisa kubanga mwagala kututumula ebyobulunzi mu bantu. Ate era naffe ebintu byonna puroguramu zonna ze tukola situkola mu bantu. Walewaawo olusukola batuteekamu ebisolo n'environment oba obutonde bw'ensi ebitalabika nga bantu. Naye puroguramu zaffe zonna ziriki mu bantu. Obwakabaka enteekateeka y'obulunzi yava dda mu maka g'Omuganda wano. Omuntu yenna ali mu Buganda ng'ateekwa okuba ng'alunda. Kubanga angeze omuntu yakyalirwanga omuko bw'akyala ng'olina akakuku k'onoogoba n'okamuwa. Togenda kugula nkuku gye batadde ku mudaala. Enkoko eyo ebeera ki? Waka. Awaka walina okubaawo akabuzi oba endiga oba ente. Wadde ng'ennunda yaffe teyabeeranga kuki ku large scale nga bannaffe abalina ranches. Naye nga kyannono amaka wano mu Buganda okubeera ng'olina okuba n'emmere ate olina okubeera ng'olunda. Ebintu bye bitambulira wamu era bano abakugu bwe tunaatambula nabo bajja kgenda nga babannyonnyola. Bw'oba oyagala okulima obulungi oteekwa okulunda kubanga ekigimusa eky'ebirime by'onoolima kyonna kiva mu ki? Mu bisolo bino oba ebinyonyi bye tulunda. Ensonga omugaso gwa maanyi nnyo era muwulira Katikkiro buli gy'agenze yonna eyo mu mwanyi terimba puroguramu yaffe eyo ekutteyo akati akubiriza abantu okulima emmwanyi n'emmere n'okulunda. Ate bano njagala okubategeeza nze minisita w'ettaka nga bwe baba bagambye ettaka terinaanuuka, ettaka teryeyongera bungi. Era tubadde twogera ne munnange wano ettaka lyo lisigala nga bwe liri naye fe abantu tukoze ki? Tweyongedde. Tulina okusala amagezi nti ettaka tulikuume tutya tubeereko. Oli bw'oba olina ettaka eryenkana nga wano we tuli leka kuteekawo obuyumba oba 100 n'ezimba ennyumba ng'egenda waggulu. The sky is the limit. Ojja kubanga osobodde okukozesa sipeesi eyo eya waggulu gy'otasobola kulima mmere oba kulundira ate n'oleka eno eyaki ey'okuttaka. Ogamba tulina okubeera n'abakugu bano batulage engeri gye tulina okukozesaamu ettaka lyaffe nga tulima nga tulunda nga tukola n'ebyenkulaakulana ebirala. Era y'ensonga lwaki mulaba abantu bakubaganyiziddwa nnyo ku ttaka. Ekisooka tetumanyi nkozesa ya ttaka. Tubadde tetumanyi nti ettaka nga liri awo libeerawo nga tewaliko nagambe ne bw'oba tolifuddeeko wagenda ddali mu kibuga naye ng'omanyi nti ekibanja kyaffe gyekiriwa ekalungu eyo waliyo ekibanja kya jjajja wange oba gye tusibuka. Era naye kati ennaku zino bw'omala omwezi gumu oba wiiki 2 nga toyise mu kyalo wali kabanjako oyinza okusanga ng'akabanja bakulagawo ki kalina kubanga ne mu byalo kalina zituuse. Era nze kyanjize mu mukolo guno nga njogeramu n'omukugu oyo bannaffe bano abagenda ne basiba ettaka n'abeera ne sikweya mayilozi ne sikweya mayiro ate ng'azifunye mu kugobaganya bantu balala. Beekubemu mu mitima. Abantu tweyongera obungi ettaka likoze ki? Teryeyongera. Tulina okubeera n'enkola ennungamu ku ttaka. Kakati tufaawo nno mu Buganda tugamba nyweza ki? Obusenze bwo.
ngenza busenze bwo tetujja kulunda naye nga woolundira toli mwezi teweekakasaawo nti wawo